Oli Muganda wa Bebe Cool. Lwaki obuuziza ekibuuzo bwe kityo lwaki kyogamba mufaanana ekyo si kibuuzo taata nyambala ngaye ebyo bireke togendayo nnyo lwaki okikkaatiriza nnyo nti ndi Muganda wa Bebe kuba omufaanana gwe toli musajja Muganda ndi Muganda taata tomanyi olugero olugamba oba enjogera nti okufaanana si Luganda wali omufeesinzeko physically n'omusinkana bw'oti maaso ku maaso namulabako naye namulabira wala si kumpimpi nganze wendi wano soda ne Punchline omanyi omusajja oyo ali bw'ati kati golaba nga ontuukiridde n'ojja n'otuuka mu maaso gange tamala gatuukikako nga tuze mazima nga si byakulimba Bebe Cool amazima gali nti big size ulireko kino okiwulira ate era okitegeere waliwo akayimba ke bayita ddogo kati kambive eno Gaya imba vase yagamba nti mpulira beekawo empeba bimu ddogo n'erino lewasibye mu mpale lya ttalo nyabo nakato mu katale we nakosanga wali weesibidde kati olutalo nakosanga mu katalo sibya akapale kumbe mu kapaleko olimba olwokyalujjukira moddo wange bamuyita Bebe Cool akakayimba kamunjagaza nnyo nnyo akayimba kaddogo lwaki ontwale wakyagala tomwagala ate lwaki kukyagula ne Bobi Wine ani gosinga okwagala kwaba babiri Kyagulanyi ne Bobi Wine Bobi Wine omuyimbi yatandika ne Bebe Cool ne Chameleone kakati nze Katonda yankola bwati ekisooka nze am not a politician good nze njagala nnyo music missing Bobi Wine wange oli ow'endongo kaize nakuwa akakadde Export TV to the world. Kale bwetyo bwetandise olunaku olwaleero nagambye nze omwana soda ndine mutayi Abe ali ku kamera yakutte ensonga ne ziba nga zitambula malidadi sana. Export TV tuli ku mutimbagano subscribing nga commenting ate sharing wakati nsekaji Abe soko teleyo ka video kanene abantu bakalabe kakati mutabani wange ono King Wizard muwadde omukisa era muguliddewo ekkubo ssebo liggule mu Gagamel baba neyanziza audio ogenda mukolanga ku free ne video ndoza bifaananyi byenkwata ebyange obiraba ssebo omukisa ngukuwadde kuba oli mutabani wange video ogenda zikola audio ogenda mukola ewatali kusasula yadde mu Gagamel oguleddwawo era wojjira wonna oyingirawo ka video abakulu bakalabye sebo otya nno andi bulungi gwogamba otya kati abamu bagamba baali naani nange byantabudde ate tebyantabudde leero nali nzuŋŋana ku mutimbagano ngenda olaba omukulu neŋŋamba mbeera ki eno neŋŋamba kamunoonyeeko amanya bampita Ndawula Daniel omwana soda sebo bakuyita Gwendawula Daniel nange bampita Punchline ago gakola sente bulungi nnyo ate ag'obuzaale gana ge tusoma mu lumbe ng'omaze okufa agaffe nago gaagala gageeyo ag'omukyalo ge weeyitaga otuse ku bijja kankugambeko olimu lya Segawa amalala galeke Segawa aba muzira nkima butereevu era bwe kiri nenga tetunabapaala nnyo oli Muganda wa Bebe Cool lwaki obuuziza ekibuuzo bwe kityo lwaki kuba kati obwongo bwagasse ate sinze nze kanaawe ndaba kyemmanyi wagasse naye tolinawo oyitatuusa ddoboozi kati genda mu comment section enfaanana enneeyisa ennyambala n'enjogera oli Muganda wa big size Bebe Cool bawaziwena kyogamba mufaanana ekyo si kibuuzo taata nyambala ngaye ndabye ne ka silent majority simanyi naawe oliyo omulya sente za sebo awo tegubeera musango mba sikoze musango olwo mbeera nzise muntu oba tugeze ndya za sevo naye tompayiriza Punchline oli Muganda wa Bebe njagala okatangaazemu kati ntyoke tusimbule ebyo bireke togendayo nnyo lwaki okikkaatiriza nnyo nti ndi Muganda wa Bebe kuba omufaanana gwe toli musajja Muganda ndi Muganda taata tomanyi olugero olugamba oba enjogera nti okufaanana si Luganda kati wemba mufaanana kale kati gwe nkyogere nti ogamba era simanyi ozaalibwawa
ewaffe Singo si walaawo kumpimpi awo. Ozaalibwa Singo. Ne Singo kiba kyalo si tawuni toli Steboni. Steboni kyeki? Abazaaliddwa wano Masekati mu kibuga Kampala. Abo nga bolaba Abe bamuzaalidde wano eno mu tawuni aba Steboni gulako oli village born. Kati webakuzaalira e Kampala kitegeeza bakuziika Kampala. Bayinza okuba bakuziika mu kyalo naye gwe obuzaale bwo obeera Steboni. Kati okimanyi banzaalira Nsambya. Oli Steboni. Naye ate tebanziika Nsambya. Bakuziika Singo. Singo wewaka. Buli muntu yenna abaako ne gyavudde. For example, njagala ompulirize. Bwe bakuzaala oba Lubaga, tekitegeeza nti bagenda kukuziika Lubaga. Okitegedde obaako newammwe ate abantu abasinga obungi ne webeera otunudde kababeere bano boolaba nti asula wali oba asula wano wamala okufiirwa oba naafuna obuzibu omutawaana n'abalaga ewammwe ogenda okuwulira wekyotera owemasindi so ndi Steboni mazima naye nga banzi ewaffe Singo. Ate Bebe Cool yewa kuba nawulira agamba yatambuzanga bigere okuva wa Kanyanya. Omukulu oyo jamunoonya ez'ensonga jazikwebuulirira kuba ye yakijja mu kamwa ke nti yatambuzanga bigere okuva e Kanyanya. Jamulaba bikugambe. Wali omufeesinzeko physically n'omusinkana buuti maaso ku maaso. Namulabako naye namulabira wala. Si kumpimpi nganze wendi wano soda ne Punchline omanyi omusajja oyo aliwo ati kati golaba nga ontuukiridde n'ojja n'otuuka mu maaso gange tamala gatuukikako. Kiki muzibu azinga sita nti ba celebrity bonna babeteekawo protocols ng'onaamutuukako oba mpisa siza abantu anti big size kati big size kuba for nga tuze mazima nga si bya kulimba. Bebe Cool amazima gali nti big size mu ndongo bazi ni body mu byonna endongo ya Bebe Cool ndala muko. Punchline kankubuuze otugambye waleera erinnya lyo gwe Segawa wava ku ki okwetuuma Punchline? Ensonga eyo kwe yava anze kuva dda nayagalanga nnyo omuziki naye ng'ate nnyumirwa nnyo abantu abayimba ebigambo mu kumaliriza nga binyuma oba bikola bikombayininga oba ka combination enga buli wampuliriza oluyimba gwagamba asembyayo la listen soko owulire kati ng'omuntu waba ayimba oba kobadde oyogedde ako kallanga nti la kati nga ennyimba bwe zityo nga zinyumira ngera nkiwa nnyo time kati nange bwe natandika okuyimba nenyingira industry kati n'ennyimba yange wemba nnyimba ebintu ebisembayo nga binyuma Punchline meaning yakyo gye kiggwera nga kinyuma. Ereza wayimba nako nayimbako of course mwaka ki olwo? Omwaka oguwedde mu January nina akayimba ke nataako ne gaayo omu. Omwaka oguwedde koti nga waawo bulungi omwaka oguwedde mu January nataka akayimba bali bakayita Sente. Nataako Sente omwaka oguwedde kakola bulungi oba kalimba kyalibo mukanyumirwa ne mwanika emikono mu bba osobola okanoonyako osobola okano gwe noonya Sente by Punchline omulabeko kati kankubulireko kino tewali wankimayimba bubi mpayo nga babiri awo Leti Jobu Paulo Kafero ali omumanyi ayo muzibu lirikale buli kimu Biden namukwandu gwe bamita yekolera ngamba Kafero muyimbi ajudde kakati ate Moses Sali Bebe Cool ayimba bubi ate tujagenda ebintu ebyayingira mu politics agala nkwongera abalala Moses Sali byayingira mu politics ebyo byammwe si byange byammwe abasinga ab'omulembe guno genda bafunya bikonde yayagala waneno kati awo politics najumululamu ekintu ekyo nakitabula kati anito olomodowo mu music of course kati nze kankubulireko kino okiwulira ate okitegeere waliwo akayimba ke bayita Ddogo kati kambiveeno gayi ayimba vase yagamba nti
mpulira beekawo empeba bimu ddogo n'erino lye wasibye mu mpale lya ttalo nyabo nakato mu katale we nakosanga wali weesibidde kati olutalo nakosanga mu katalo zibya akapale kumbe mu kapaleko olimba olwokyalujjukira muli eddogo lyo nasaba mukama nyambo njaga omuddo wange bamuyita Bebe Cool akakayimba kamunjagaza nnyo akayimba kaddogo kugamba mu nnyimba ze zonna gwe bw'ozigatta awamu ovaayo na ddogo kekamu obulungi bungi kubasinza bumentioninga nembumalayo naye kekamu ku bulungi nenga ayina bungi obubuulirira obukolaki awo lwaki oseseewo kyogamba talina bubuli mbeera ku social media okwo niraba nga bagamba Bebe Cool guno omwaka yatukubye nyegenyege guli n'atukuba ekyo bannayuganda bakikwata bubi Bebe Cool nze mundowooza yange y'omu ku bayimbi abayimba ennyimba style zonna by the way Bebe Cool is a star wedde emirimu ojjukira kayimba ke bayita minzaani message eyo message ya minzaani kati kankubuza ekibuuzo bano abayimbi bamwe be muyina ennaku zino waliwo akyasobola okuvaamu obubaka ng'obwa minzaani Kyagulanyi asobola bwe bate bamuganye kuyimba awo kandikewo awo nvuddewo lwaki ontwale wakyagala tomwagala ate lwaki ku Kyagulanyi ne Bobi Wine ani gwosinga okwagala kwaba babiri Kyagulanyi ne Bobi Wine Bobi Wine omuyimbi yatandika ne Bebe Cool ne Chameleone kakati nze Katonda yankola bw'ati ekisooka nze am not a politician good nze njagala nnyo music mmissinga Bobi Wine wange oli ow'endongo si Kyagulanyi wamono ebyobufuzi nze njagala ndongo lwaki ono tomwagala ng'oli muvubuka munne anti si listen to me mbadde ntandika eno statement nenkugamba siri munnabyabufuzi tebinyumira kale biberawo mu ggwanga n'owulira nze ndi muntu wa ndongo kankubuuze mu Uganda osobola obbeeramu nga toli direct nga toweenyigidde mu byobufuzi osobola obyewala kompulite n'otabibeeramu ddala era emyaka gye nnina gino sibibangamu ate Bebe Cool oyo bibye ojafuna time obimubuuza ate obibuuza nze by the way kiki osobola okwogera ku bulamu bwa Bebe Cool politics ne music kiki osobola commentinga ku ngeri gyazannyamu politics bwe n'engeri gyazannyamu ebya politics sibimanyi naye nze ebyemmanyi biringa 3-4 first of all amanyi okuyimba ekyokubiri top rasta njagala nnyo olaba abo abasajja wemba nzijukidde nga tukyali baana balinga ba rasta nga kale endabika yaabwe ne bye bakola balaga nti ba rasta okitegeera abalala ndaba obulasta babudduseemu balinga yabusigalamu bali bafuka bavunaanyizibwa nnyo kyogamba omulasta taba na buvunaanyizibwa n'abavunaanyizibwa naye kati eri bano bakadde baffe bagamba nti era kanywa n'enjaga akakola endowooza ayo naye wotoolowooza olina emyaka emeka Punchline kuba bw'ogamba bayimbanga nga ffe tukyali bato emyaka kuba Bebe Cool alinga mwana awo bw'aba yatandika endongo myaka nga 2 emabega tugattegatte najjera oyagala nyikugambe bwe kiba kisoboka akati gwe olaba olowooza nina emeka asisobola kuteebereza kuba ndaba omusajja oli yeve kale nina egisaanidde omukulu ono yankolera ka lisiti olina lisiti gye wankolera neno olina lisiti gye wankolera neno baite nga tonayogera ku lisiti gye wakola ekintu kino Bebe Cool kyakola ekyokola lisiti buli mwaka kikyo oyinza osobola kikureditinga otya oba osobola kinafuya otya omuyimbi nga Bebe Cool wavayo n'akola lisiti si kibi mbuuza lwaki omuntu yenna ng'omanyi music we Uganda gye yava gye yatandikira mu ba Chameleone mu ba Bobi Wine biseera byabogopa Bebe Cool alina experience ekola list alina ebisanyizo byonna birina music amanyi ebinyuma amanyi n'ebitanyuma atambula ensi n'amanyi n'ayimba atyawo n'akola atya kati Bebe Cool wavayo n'akola list nze ngamba ne industry kijongerako si kibi kigatta ku industry singa abadde mwana muto for example nti ayimbidde emyaka 3 nti yavuddeyo n'akola list ekyo nandibadde nkikomplainingako nti lwaki omwana ow'emyaka 3 naye kati omuntu ayimbye ku birthday ya Mandela omuntu ayimbye ennyimba ezisaze ensalo wakola list birthday ya Mandela n'olwafuuka luyimba
mpayo omwe yali agimbyeko e Uganda atali Bebe Cool. Anti noli agenda gamba yimba kwa World Cup omala gambe nti omanyi bino ebintu bya duniya waliwo ekintu ekijjanga Katonda akikuwadde nga mukisa. Omanyi nti Mandela n'abaana ne bazzukulu bo bali musomako butereevu kiteri awakana okuyimba ku birthday ya Mandela okiyita kyakukera ku makya nti ngenze mu katale gula butungulu na nyaanya. Eyo hit song nayo yajja mu bulamu bwaffe. Kati omuntu bw'atyo wakera ku makya n'akola listing nga nekyo kitadde ebbali. Kansoke nkubuza ebibuuzo kimu oba bibiri oba bisatu. Bebe Cool ayimba bubi. Bebe Cool muyimbi mulungi era y'omu ku bayimbi bempa respect mu music industry ya Uganda. Wakera ku makya n'akola listi gwe tasaana kugikola kugifulumya. Nze simulinaako complain nze ng'omuntu kuba asaanidde. Kati naye eri abavaayo ne bagamba nti ku legacy y'ekyo tekimala. Abavaayo bo be baani? Kuba yavaayo n'agamba nti awards eziddako ngenda gabirako emmotoka abawanguzi ngenda bawe emmotoka n'akasente twakumya akasente era sitati yataddeyo yadde omutwalo gwa Uganda. Simanyi nnyo bibye nga bayi ekyo sijja kubeera nnyo simugabigabi mulaba kuba ze nga abikola n'agaba naye simanyi yawako Roni emmotoka nawani yawaroni oyo producer we nawakeiza akakadde ng'afiiriddwa nakuwa akakadde nebirala omanyi kati siriwo ekiti nkampe mwanga oyagamba Keizi. What I know about Bebe Cool kampe mwako yagamba Keizi nakuwa akakadde Keizi nakuwa akakadde so toseka kyemanyi ku Bebe Cool kiri bwe kiti Katonda ayina engeri gye yamutondamu ekigambo kye kiggumira. Wajja n'agamba nti kati for example oli ayinza okujja n'agamba obonye ti omwana soda naye nga gwe kituufu gw'omwana bia naye Bebe Cool najja n'agamba nti omwana soda. Baada nange ebimu njagala ku Bebe Cool. Bebe Cool bw'aba yagadde ekintu ne bw'oba tokyagala agamba nze kyenjagala ate n'alemezaamu tasobola mu influencinga nokera ku makya n'ogamba mbuba osobola okera ku makya omwagazi kyatayagala. Emyaka gy'alina gyegyo gyesalirawo experience yeyo n'obusobozi abulina kati taba na nsonga lwaki takola kyayagala nga ye mutima kye gwagala. Omwaka ogwedde yeteeka mu namba 15 naye abaana bagamba endongo teyabaddewo namba 15 yabadde tasaani endongo disco teyaweze. Kakati ngenda kuddamu ekintu ekyo. She got a well-shaped body with a bad man look. That type of eyes that mess with my mother. Chogambe yogo abimba. Oluyimba kyenyinza olwogerako lulina video. Ebigambo byote binyuma. Video ate otwala nange nontwala gyesa. Video yabadde class. Naye list yagenza okujja nkale ng'abantu tebannalutegeera kyenja okugamba. Let me tell you this nga tonagenda eyo ate obanga oleeta abaana kino kankikugambe toddanga mukuddira ku magi kugageza ku bajjajja kino kiwulirize. Njagala bikula TikTok oyo oyina TikTok okusimu yo scrolling emirundi 5 otasanga question bw'aba taliiko gwe kikole kati nga ndaba okutabako question. Bebe Cool Bebe Cool taliko kwagala bajja scrollinga mbandi awo Richard sigenda kusodika nze byendabyo katwagala Pentagon amerye yajola video mubiri Richard sigenda kuno mwaka naye nga twaze mazima Bebe Cool n'okweteka mu 15 yayagala ku omanyi bana Uganda balina endowooza ennafu abamu. Bebe Cool abakweddira ne yeteeka like oba 8 oba 5 mwandivuddeyo nti bannange lwaki ati ali 8 naye eyo question kati for example kati question nga nakutereddemu awo naawe ewuwo nekuba question ne pate question alina engoma wadde ebimu sibitegeera n'ebigambo ate bana Uganda bwe muyina temuwuliriza nnyimba oluyimba lulina engoma ne video weesibye ku ngoma ne video good enough
kirungi kuba obeera okola oluyimba engoma erina okubeera nga yakabi Roni yankubira baseline nga njiwulire video erina okubeera nga yakabi naye n'ebigambo birungi lwakuba nti obuzibu obuliwo ebigambo bye yayimba abasinga tetubimanyi love everyday nga twabitegeera byali bigonvugonvu nebino lyrics zizitowamuko by the punchline tugenda kudda kukubula mu bokati naye kasoke tumalize Bebe Cool tumuteeke wansi kino ekifaananyi kyotuwa tuwa ku list yo gwe ya 2023 eyange tetusobola kgendako mu bulango n'enjiza tekuli kumpi buli kadde enfulumya asooka otuwe ku eri gye watuwa wanene ogamba era eyasooka of course oba ogimanyi namba emu bamuyita big size Bebe Cool lwaki kyogamba waliwo amusinga okuyimba mu Uganda ateri amusinga niwo omwaka ogwo tuli ku byamwaka tuvudde ku question olimba lwa question scrolling essimu yo ku TikTok olaba oba tomulaba nze nagaye bandetera ani akuleetera ebyo olina simu kika kigya mpozi n'akayake bandeetera ennaku zino only you tomumanyi mpozi akayake bandeetera kali olaba pono aleese mukulu olaba pono kale oyo namba emu big size Bebe Cool oyo bamuyita Zwena Akelema oyo simuddamu Zwena owa boda tewamuwulira boda nga lwadda bagamba old is gold oli ku ranking abayimbi aba performance 2023 kale ngambye alina keeki ezisinga owooma list yawo nandiwulidde kale mata ne 8 cent byabo balagawa ndi ku Zwena siri ku 8 cent mata Zwena tumumaze namba omanyi lwaki Zwena namba 2 bana buwalawala buno bemugamba nti buyimba bulungi njagala okwata ennyimba zaabwe ozikuŋŋaanye wamu bweziti muttu nga buchoze ni beki bonna gattirira bulala bwesitegeera gwe gwomanyi ne gwe yoolereza mulengo gwoteeke wano busindi omala oddira oluyimba lw'amata owa boda oba oddira lwakyo teyagamba owa boda yagamba nti owa boda okitegeera okayimbe nga big size naye yagamba owa boda kati dira abayimbi bo bano obakwata obakole bwoti olimba lumu olwa boda goddire boda oba mata zino chekecha zonna ka trash owulire obuzito owulire eminzaani tata boda owa boda ani awandika owa boda n'omuwandiisi oyagala mumanya sima olina byoyagala ebirala wabangamba omukulu big size Bebe Cool talina kalaamu tugende ku namba 3 yozwena inamba 2 kyo sikisazaamu nogizaako ngalo Alan Hendrick omumanyi mumanyi nga mutabani wa Bebe Cool ekyo kituufu era toli musobya naye omanyi eno generation ng'ogyeko Bebe Cool king of reggae music bamuyita Alan Hendrick na luyimba kyawo naawe kyetaagisa okunnyonnyola ennyimba za Alan obeerawo Punchline Bebe Cool kubaka gali sigenda kuzimensioninga kuba ina nnyingi ezinyuma oyo 3 simuzaako kigere ngenze kunnya namba 3 ono zondeseemu eggumba ondeseemu kubaka kati ennyimba ezinyuma nga zikuba mu gagameero nga zikubira kiwaatule simanyi bulungi toyina simu njirina tekamu Alan Hendrick olabe kyeki olimba lwe nasemba olaba Alan lwe yaddamu lwali lwagundi seba omuwooza w'obupale kyakusiba pampa music Alan ayina mungi ngenze ku namba 4 I have no time for that okunnyonnyola ennyo ennyimba za Alan kuba ensi yonna ezimanyi yesimba nawo konadduka ne mu kalulu ebyo byammwe ebyo nze nagambye yali agakuwera batimba biveera simanyi basiba ebiveera siri munnabyabufuzi ebyo byammwe kakati ngenze kunya oyo Kimenke alien skin Kimenke omwaka oguwedde Kimenke yakola bulungi era mu bayimbi bendaba bano omujiji guno omuntu ogujja Kimenke ninawe nakiteekaawo Kimenke kiri mu nnya Alan omujjeewo Alan mpozi ali mu 3
Lwaki tokwata bye nkugamba n'obiwuliriza bulungi? Alani ali mu 3 Kimenke namba 4. Namba 5 gyali? Nkodderemu lisiti. Angimanyi. Bebe Cool namba 1, namba 2 ye Bwino wa Boda, hit song, golden song. Namba 3 Alani nyimba nyingi ensi yonna ezimanyi wadde abamu tetuzitegeera. Namba 4 Kimenke. Namba 5 oyo abeera ono Muganda ye Mayanja. Chameleon. Si mubi. Ate Dax Vibe yakubye akayimba ka Believe. Mbawaako 5 n'oyo mulungi naye nkuwaddeko 5. Eno nkuwadde empya eri latest yakafuluma. Chameleon yo ebugaza. Awo we nkomye ku 5. Okitegedde bulungi. Okitegedde. Ne kana akaddata tukajjewo. Olwatuuse yatero. Kanzire munjogera ensi yonna ng'endaba ng'era empulira. Abe muwe close up mukulu ayomba. Essaawa zaali 3:05. Nezekireze emisana. Zaali za kiro. Nengula gibiza 22. Naye ngenda ntya ku TikTok with just a single click of a TikTok. Gwe nompala ati ngamba nti nsigazaako gibi 17 zaali zigenze nga nsigazaako 5. Oba buyita obubbi obwenkukunala. Ne big size Bebe Cool ku level yaba akyakaabira data bu. Kati kankubuuze. Mu nsawo mutoyinamu ssente? Ninamu entonotono. Olaba wezigudde tozironda? Nga lwaki nzireka? Bwe mbeera big size kitegeeza banzi b'ebubbi module batwale byange. Oba otuukiriza mukwano gwo Bobi Wine yagamba mujja kiwulira. Kakati kuno okulabula kugenda eri kampuni ya Airtel. Ekyokubeera nti ndi big size tekitegeeza kunziba. Obusobozi obugula gibizi kazibeereza mwaka mbulina. Naye kati we mubbidde nze big size kati ate olwo abalala. Ekintu ekyo kyanyigera kyanyiza neŋŋamba kanveeyo otwogerere abalala kuba nze nasobola okugattawo n'enfuna endala. Ate eriyo gw'oyinza okutwalira ezize n'atasobola kuzzaawo. Good enough njogera ne Bebe Cool. Okkiriza nti Bobi Wine nawe yakulekako step. Okundeka muki? Nakulekako step nti kati obudde buno alina platform ennene nga TV ez'amaanyi CNN biki. TV ez'amaanyi kyotegeeza kyeki? CNN tolabangako Bebe Cool? Nga baali agenze kukola kozi. Okujjako namulaba ka TV kaliyo India ng'abaana bayimba obuyimba. Wamulaba ku myaka gy'olina tolabangako Bebe Cool ku CNN? Ne ngamba wetupima zino obudde buno Bobi Wine ekitiibwa kyalina principle. Ekitiibwa kitya ky'ogamba? Nze sirina kitiibwa. Okirina big size bawazi weno. Kati kiki kyo oyagala kitiibwa kikaaki? Baleyo katuveeyoko Punchline banezagala Punchline. Ongambe wayimbako. Nyimba mekazi wakayimbako. Nina ennyimba 2. Oliwa n'oliwa? Nina lweyita Sente. Nina ne International. Sente waluyimba weka? Oluyimba olwo buli we ndujjukira ebiseera ebyo mabegaawo omwaka oguwedde mu January. Nayimbako ne Gayi. Omanyi ojjukira Gayi gwe baali bayita Oscar ono Bwino gwe yayambako eyali yalwala ekigere. Oluyimba olwo nalinze ne Oscar ne Gayi omulala bamuyita Wimes ne tuluyimba abantu 3. Wemba nzijukidde bulungi ya naye kyannaku kubabe kyannaku naye kozi oba nkomaawo kwembozi. Gwe wali otuukiriddeko baide katwogero kati wali otuukiridde kati gwe koyogedde nti wakukola ne Oscar kitegeeza abaako naye yali muntu kikaaki kuba Bwino bw'amala omuyamba ate yamala n'ayeefuula n'amwogerera amasongovu yali muntu kikaaki. Obuzibu bwa Oscar gwali mwenge tewali kirala. Oscar ali muntu nga ategeera bulungi ngera muyiya mubeerawo ne muteesa kino ne mukola kino ne mukola kiri naye ng'obuzibu kunywamu
sijja genda wala ekyali kitawanya Oscar gwali mwenge yali addicted ku mwenge nga bwanywa n'atamira afuuka kirala tewaliwo kirala yali teyali mubbi teyali muntu nti ayimu emize gine n'emwenge gwe gwali gumusumbwa. Punchline otera ofunako challenge mu community abantu batera kwefaanana kugamba nti Bebe Cool wuuyo abantu bakwaniriza batya bakulaba mu community kakati n'oyo andaba ansubirira agamba nze Bebe Cool kati oyo andaba naawe akikweddiremu totera funa challenge mu bantu awo ne bagamba kati golowooza otya nze nkulaba nga Bebe Cool kati n'ensi yonna wendaba na buli omu wandaba kitaataaganya mirimu gyo gino egya bulijjo gy'okola abantu ne bakuloberako nnyo ne kyempiko sometimes wembeera nkola kale oluusi kimanyi okuntaataaganyamu kuba bino byetukola emirimu gya oyinza okubeera ng'oli mu kwiriba oli mu kunoonya ssente abantu ne bajja Bebe Cool uli Bebe Cool big size uli big size ate akola bino uli big size ate alinye bodaboda oluusi ne wugulayo kamasiki ne webikako n'oyambalaka kale oluusi challenges zijja naye nga kirungi nnyo okufaanana ow'akabi okyenyumirizaamu tolina nnyo 100%. Gwe omanye ekirumangoga nti liri eribbi erikwata wali abayo obubadiya walimalayo kiruma kati nze nange okuba nti nfaanana Bebe mukwano gwa Museveni ate kikiina tabu mukwano gwa Muhoozi it's okay alina mikwano minene silent majority naawe mukwano gwo mulaba ku TV sijja kulimba mukwano gwo lwakuba nti olabika tofunanga time kumusembererako naye nga mukwano gwo. Punchline nalina mukwano gwange bamuyita Visa Vibes omukulu oli yali yafaanana John Black n'atuuka to the extent ng'akwata ebivvulu mu kifaananyi kya John Black wali okikozeeko kino kankyogere ng'ensi yonna eraba. Well, I'm talented. Nze mmanyi ndi nsobola okuyimba era nfaanana Bebe Cool ekyensi yonna ekimanyi naye ate sinza kutuuka ku ssaliddira nti Bebe Cool mutimbye for example ekyali wajjala ate nze nzije nyimirire mu bigere bye ekyo sinnatuuka kukikola era sisuubira nti ndikikola kuba nange nina ebirooto ebyange golowooza nze sisobola kuyimba nnyimba zange nemba nga nyimiriddewo ku lwange nga kusiimiridde mu bigere bya Bebe Cool. Abantu bayinza okulicognizinga nga omuntu ali artist ali independent oba buli kaseera bajja gamba oli afaanana Bebe Cool alinga Bebe Cool alinga Bebe Cool. Ekyo nkyagala nnyo era bakitwale mu maaso okufaanana Bebe Cool ky'oyita emmere okulya. Bwe tofaayo ku brandinga Punchline ayimiridde nga Bebe Cool talina kubeera mu definitions era balituuka ne baawula nti ono Punchline ono Bebe Cool naye nga kiri oke naposti gye napostinga ne bagaba kati oyo abaana bafe ab'obuwala ate babadde ki yeegazaanya yeejovaana bagaba ye ono Bebe naye atamutemera. By the way akati nganze life yange ekisooka ndi musajja muzadde nina n'abaana. Olina abaana butereevu olina abaana butereevu n'abakyala nga bano ebyabakyala tubireke naye gwe manya kimu nina abaana kati n'ekintu ky'abakyala ekyo gwe kyobuuziza kyogamba nti ekyokufaanana Bebe Cool kitegeeza kwejovaana bakyala buli gw'olabye ovaabire bayinza okujja bagamba ono star celebrity ate abaana bafe ab'obuwala bamanyani abakyala tebakyaliko studies days olaba baganzibwa abantu abataliimu kati so ebyo tubireke by'abakyala kuba temuli makulu banakazadde b'eggwanga nkwata bulungi ebyokubeejovaana modulu eyo nti kuva eri uti nkugambye ndi muzadde nina abaana that means nabazaala mu bannakazadde baaki baggwanga naye ekyo kyogamba ekyokwejovaana kubuukira ono n'olino ebyo tebirina makulu kyengezaako okugamba. Okay, nkufunye bulungi omukulu nga bw'omwagala ennyo era bw'omukkiririza mbwakeera ku makya nagamba Punchline omanyi salako amalevu ago saleko n'enviiri wateekewo ekifaananyi ekitwawula osobola okikola. Buli muntu aba ne style ye kati nze enfaanana yange Katonda bw'ati bwe yantonda. Let me tell you this
nze sakerako ku macha ngambe nti nfaanana Bebe Cool tekyali bwe kityo nze Katonda yantonda bwati ate nange I like it kuba ndabika yange ebirevu byange mbyagala kuba binyirira gwe tobiraba enviri zange kati lwakimba nzisalako lwaki osala style yennyini ya big size kati gwomanyi kyo baye yasala yange nkibuuzo nange nkikubuuziza manyi ki nga notice alina watula nagamba leero punchline yakoze atya ebintu bino tukola ebintu bingi ebifaanagana olaba essaati eno gy'olimu olaba enviiri ezo z'osala wano we tuli mu area eno wayinza okubaawo abantu abalala nga 15 nga basala ezo kati ekyokuba nze kuvadde ndabika yange yali bweti okitegeera kyengezako okugamba ng'oggyeko okuyimba kitone kyeki kuba nkuliramu olwa omuntu asobola okuba omusanyusa kitone kyekirala kyolinamu ng'oggyeko okuba omuyimba sijja kulimba ggwanga mmanyi kuyimba simanyi birala nkulabamu olwa entertain oba comedian bw'oba gw'okindabamu bulabi nange nja kgenda neekebere ndaba obamu ekiri naye nga zimanyi kyakuyimba kuba bw'okyegaana kitegeeza life ya Bebe Cool part eri comedy byaba akoze kirukinga okuba comic kale nakyo kankitwale mu linnya lya Yesu kuba si kibi omwaka guno tusuubireyo endongo endala oba ziri ebbiri ze wayimbako wakoma ekibuuzo ekyo kikulu era lyose n'okimbuuza endongo ngenda kusumulula kye bayita endongo ngenda kusumulula kye bayita endongo omaneno gye bayita endongo semadongo ngenda giraba nga emaze ofuluma ladies and gentlemen obudde bwonna mujja kuwulira endongo yange gwe kyoba omanyi omwaka guno nja kutendongo wasimbudde butereevu bw'eba efulumyeyo abagyetaaze agifunawo nga bwoze nga onoonya era kansuubire kale it's okay nina YouTube channel YouTube channel Punchline official kuba byenkola mbiteeka eyo TikTok account Punchline official Twitter Punchline official Instagram Punchline official you can go there and ulaba endongo yange waloloozezaako kya Junior Bebe ekigambo ky'okweyita Junior ekyo nakirekera abaana bange benzaala kubanga Junior kitegeeza omuto mu kyabaawe kati nzo mpite Junior olondiko ate abaana bange babeere kireka wa VJ Junior bw'oyogera oti eryo nalyo linnya nno bya Junior bireko n'onkubya omusajja kwabogamba Junior kitegeeza omuto kati oli VJ Junior it's like nti single name nti yali Junior then ekya VJ kijja nti ayogerera firimu naye kati ekyokweyita like nti Junior Bebe meaning yakyate endalamu nti nze oba nze muto wa Bebe oba nze kaana ka Bebe kati nkomezaawo Bebe Cool federation kimu oli muwuma oba oli mu yakenzo siina federation yonna mwendi ekyo sijja kulimba ggwanga lwaki toyagaliza music industry okukula ebya federation nze ndowooza ebyo tunabyogerako olulala oyinza okuwa comment n'ogamba nti at least ngenda neyamusuuza buli omu waali kati buli muyimbi waali federation gy'owagira genderaawo ekuwa emirembe ekkolera byoyagala good enough mwenga ba legend abaludde mu industry bagamba nti mu industry ya koona bweti nekwate koona kiki tuyinza okukola ogibbulula industry ya Uganda si eri awo nti mbi nnyo naye obuzibu obuli ku bannayuganda nti music ono bateekamu politics ate ekitali kirungi kati for example nkubuulireko ojjukira Bebe Cool we yakubira waya gomanyi nti olwo luyimba lwatuukako time nga lwe lusinga okukuba mu East Africa naye nti olw'okuba Bebe Cool wa NRM nga abantu bagaana okulwagala kati ebibeemu ku byetuze emabega nze lwanyumira nnyo si mwenna oli mutuufu naye si mwenna so kati ekitulemesa nkokola
ne bino bye twaleeta twaddira endongo ne tugiteekamu ebyobufuzi. Baani abakikondoza mu abakulu? Anti kati obuzibu buli ku bantu bano kuba buli muntu aba ne choice okuwagira gwayagala. Kati nze wembeera mpagira nga nkuwagira oba katugira Kyagulanyi kiina obuzibu. Kati wemba mpagira Museveni kiina obuzibu. Wemba mpagira gundi kiina obuzibu. Abaana ba TikTok no bajja kasalamu bagambe Bebe Cool yagambye tawagira Kyagulanyi. Banangono Punchline. Lwaki tonnerekereza nenva mu kamera yo? Punchline ngenda kwerekereza era ngenda kusaba. Osobola okujjako ko Great Shades. Si kibi era si kizibu naye olugendo lw'otindiza engozo nnoonya. Mbadde nkusabye oddemu olutindiga era onnoonya enzijjeko lw'onodda. N'enkofiira okogijjeko. Tewali tabula onodda nja bikola. Mpozi ng'olina kye tutakonyeeko kiyisewo ffe tuve wano. Buli just nti tewali nnyo kyamaanyi buli muntu kwagala munne twagala ennyo musiki kimu tewali nnyo byonna tubyogedde. Oyo taliiko kumwagala nnyo oyo already ayagalwa. Kuba omukazi yenna nga mulungi babeera bamwagala. Toyogedde ku kya Alpha. Ogamba ono Star Express oyo naye yeetaaga okwogerako yasala ekisenge kiramba kino nakiwoti nateeka golo mu katimba. Kati abo abaana betuzadde bye bakola byeyogerera. Ne Solomon mwogereko ali mu bazungu adduka mbira abajejo. Adduke tuwulire nga awangudde. Ne teka kukikomyawo mbwadduka okudduka naawe osobola oyinza okuva eri n'ogenda wali n'odduka ayinza okuba addukamu nga badduka mu byalo adduka byadda 7 packets ziri competitive bw'odduka n'olaga nti okuddukako kulungi bakuwa ekirabo era tukuwulira nti wawangudde bwe tunaamanyira nti muddusi nga tulabye ekirabo kyawangudde ngera tumuwira bamulankize naye tojja kuŋŋamba byakudduka mu compound bye badduka ebyo byabo muddusi ndowooza tusukaana ajja kukuba bukubi kuta basawo ne banya omukkirize olundi tugenda sisinkana omukulu amwetaaze akozesa Punchline. TikTok Punchline official, Facebook Punchline official, Instagram Punchline official, YouTube n'ebirala. Sebo omusoga ikiriza omukulu ono mukole delivery mukuwe wuuyo kati nze mutadde kati tufuse bakyali tujja kuba twenoonyako gwalabye story eno ng'ekunyumidde osobola sharinga n'ogiwaako ne munno Facebook gye tuli TikTok gye tuli Instagram buli wamu we tuli paka kuwulira bubi pozi ngenda kujjukiza aba El Shaddai Money Service International enamba yaabwe eri wansi awo bakubireko batambuze ssente amakanda gali South Africa. Mu South Africa bakolayo bingi bakusasulira DSTV abaana baddeyo ku masomero basobola okusasulira ssente ne zituukayo ezizo ng'osindika okuyita mu bbo kusasula amazzi so beekwate ku nsonga z'akasente Mukama Katonda abatukuumire. Export TV to the world.